In the money, in the money, in the money, pusakuna umba. Yes, this is Kanda Bongo man. Muri bakabi nnyo mwe baligenda masolo kubanga mu subscribinga mu likinge mu sharinge tuze nga tukubulira bichebyo ebibadde mu weekend ate na mawulira amapya agakagwao. Eddy Kenzo yakoze remix y'oluyimba lwa Kanda Bongo man olwafuluma mu mwaka gwa 1990 awo. Oluyimba luno baluyita Money. Gendako ku YouTube channel ya Eddy Kenzo olaba oluyimba luno enkola gye yalukoze mu video ne production ya audio oddemu owulirize ku luyimba lwa original ya Kanda Bongo man okakase obaddala ebivuga ebyavuga mulundi guli ne bino ebiriwo bobi comparinga biriwa ebisinga sinza kukubira nyimba zino olw'ensonga nti YouTube eba tesobola kunzikiriza kuba nyimba ezo zina rights n'olwekyo gwe nkugambye genda olabe olw'ensonga nti enyimba ezo engeri gye ziriko copyright mbasi sobola zikuwa wano negenda ozinonyeko video yafulumye era nendabanga Kanda Bongo man avuddeyo okwenda osinga Eddy Kenzo ng'agamba nti mumuwe obuwagizi bwonna bwe yeetaaga. Bino bigenza okujja nga Eddy Kenzo yakamaliriza okuwangula award ya Frema. In the money, in the money, in the money, pusakuna umba. Yes, this is Kanda Bongo man. I want just to announce that the In the Money sung by Kenzo is out. And you people, all your fans, all people like Kenzo, you should support him for that new version of In the Money. Send him a message, encourage him, be there, and all of us will support that song. Thank you very much. Good lucky. Kenzo, go ahead. May God bless you. It's Kanda Bongo man from London. Bye. Kanda Bongo man musajja mukulu banga lyamaze nga ayimba kale bwakuwa endorsement mu entertainment industry tugamba nti yes ona atemuka endorsement Kanda Bongo man jawadde Eddy Kenzo tetuyinza gitwala just for granted tuyina kyetuyinza ogamba nti ddala bakola okuteeseganya. Kanda Bongo man yakiriza Eddy Kenzo okuddamu oluyimba luno n'alukola remake oba kyonzo okuyita Waikibenda yakola remake y'oluyimba lwa Obangaina olwa Rachel Magola era Rachel Magola n'avaayo naye n'amuwa endorsement. Katutunulira oluyimba luno enkola gye lunakolamu ku YouTube ne ku mikutu emirala ejja social media. Bwe tweyongerayo abasinga obungi mwenna mubadde mwogera ku kya Pastor Bugingo okuvaayo okugenda okukyala ewa omwana ow'obuwala gwe bayita Susan Makula ku lunaku olw'omukaaga. Ekisinga okwewunyisa okwanjula kuno mukugwa wazeewo okwogera okwenjawulo okuva mu basumba ab'enjawulo nga bagamba nti Bugingo wano watuuse. Bino byonna bigenza okujja ng'abasinga obungi bakimanyi bulungi nti ono yali mukozi ewa Pastor Bugingo. Kiba kitegeeza Pastor Bugingo yayagala mukozi we. Omukozi gye yagenze n'akyala tegulina musango, tewali musango. Oba oliawo okwagalana tebakubuuza lwaki. Kale no official introduction eya Susan Makula yawedde n'ate kisinga okwewuunyisa embaga mpozi embaga eyinza okubaawo naye embaga nayo eri mu matankane lwa nsonga ffe ng'abamanyi ku by'eddiini tosobola kuba okyalina empeta ey'omukyalo omulala ate n'oyambala empeta endala. Omukyalo oyo gwe wasooka okuba empeta asooka kukukyawa oba si kyo ne mukola kye bayita divorce ne mwawukana mu mateeka oba mu by'empeta olwo n'olyoka ofuna empeta endala. Kajampuni w'abagalidde mu bbwa oba ebizibu ebijjidde omukyala gwe bayita Teddy Naluswa si mwetegefu kuwa divorce Pastor Bugingo. Mpozi Pastor Bugingo nga bwe yayokyako Bible gye buvuddeko nga ye ebibya bikola mu ngeri bwetyo ate nga already pastor ayinza okufuna pastor n'amugata ne kiba n'aba nga alina empeta bbiri naye mu bufumbo bwa Katonda kyekikkirizibwa naye mu bufumbo bwa Bugingo kisoboka okuba era mwe abagamba mbumanyi embaga eyinza obutabaawo ono Bugingo mulabe edduka gwekyo badde okimanyi nti kinaabeerawo ekyokukyala kati tekyawedde. N'embaga oyinza okulabiraawo ng'ewedde abaye okusonda tekutandise ne South Africa. Hassan Nduga baamukwata ne bamusiba. Hassan Nduga okugenda South Africa wano waaliwo ebbanja
yali adduka lwa nsonga nti yali yeewola ssente ku manerenda ng'alowooza ebivulu binajja akole ebivulu asasule, naye ssente zagenda nga zirinya n'agamba wayi adduse n'agenda e South Africa akole kasente oba oliawo mu ngeri yonna asobole okusasula ebbanja lino yasinga. E South Africa gye yaddukira bamukutte nga talina biwandiiko bimukkiriza kubeera mu nsi eyo. Era okusinziira ku promota gwe bayita Twaha Musa yavuddeyo n'ategeeza mikwano gye gyonna egya Hassan Nduga nti okusonda kwatandise basobole okulaba nga bafuna lawyer agenda okuggyayo Hassan Nduga mu kaduukulu gyali bamuleete mu kooti olwo nno basobole okulaba nga bamuyamba oba avaayo ku bail oba bamuyimbula adde okwaboobwe kuno. Ekyebuuzibwa bw'aba bamuyimbudde banaamukolera ku mpapula ezimukkiriza okubeera e South Africa oba bajja muyimbula bamuzze ku butaka e Uganda. Byonna bijja kuva ku lawyer anaaba asaliddwawo oba anaaba afuniddwa ne kooti kyanaaba esazeewo byebyo nno ebya Hassan Nduga. Oluvannyuma lw'omwana muwala omuyimbi omulungi ennyo eyayimba wuno kasengeja gwe bayita Maureen Kabasiita, oluvannyuma lw'omuwala ono okuvaayo ng'agamba nti omusajja ono yalinga amukuba yalinga amuyisa bubi, abantu bangi bavuddeyo nga bawa endowooza zaabwe ku obutabanguko mu maka. Njagala okubabuulira ebiseera ebisingako obungi omukyala bw'avaayo n'ayogera ku butabanguko mu maka nti omusajja nkuba, omusajja ampisa bw'ati oba omusajja ampisa bw'ati, bangi nnyo badduka mangu ne bagusalira omusajja era ne beebuuza musajja wa kika ki. Naye nga tetunnaba kusala musango tusooke tubuuze lwaki yali amukuba. Batono nnyo abasobola okubuuza ekibuuzo ekyo. Kuba nina ebizibu ate ebizibu byesobola kwewala ate nga bikwata ku bantu benjagala. Ebizibu bya basically kutulugunyizibwa, kudinayingibwa rights zange nga maama ate bwengezaako zisaba ne threatening. I have been beaten up by the father of my child just because I wanted to be with my child. Nanzena nankuba maaso g'omwana nanjagula yagula nansika nayita abakozi mbu banfulumye. Era omusango guno guli ku poliisi yagutwala n'aguloopa Entebbe ku police station. Omwami ayogerera poliisi ya Kampala Metropolitan Luku Wesigire yakonfaminze nti ddala complain gyeri era ng'akakasa nti omusango guno bagenda kugutwala mu kooti ogw'okutulugunya omukyala. Babadde mu bufumbo okumala emyaka 10 era baaliwo nga ne Kabasiita yali akyayimba Kasami's band, Waterfront band eyali Entebbe eyakubanga live band. Balina n'omwana w'obuwala wa myaka 6. Kale nno byebyo byensobodde okubuulirako